nakeera ku makya n'apama mu kkubo ndigayolawo n'engalya kino oba kiddemu mumpulidde bulungi alien ne bwalikeera n'apama mu kkubo ndigayolawo n'engalya kyetegeeza nze ngenda kusupport. A few moments later. Eggali alien skin ne bankuba mpulira bubi olubuto lunnuma nze siri mulwanyi kati boda kunze n'onkuba nze siri mulwanyi mwana nze siri mulwanyi nze nkola bintu byange nze siri mulwanyi. Yaman Gladiator Emperor Mumani kasooka ensasire muganda wange chicken muswaza n'abakikoze kati nga komanda mudogo muganda wange oli mwana muto kakkana agamalala g'okola bangi abakusooka baagakola bangi nnyo babikoze nene essaawa tulina obwafa tubaliibwa osheeru nti bukyokola ku nsi kibaako amakungulu sheeru mujja kgenda nga mukuba abantu nga mumanyira abantu nga mweyita nti muli baakabi nnyo naye kiseera kigenda tutuuka sheeru mbe nga temukyasiba kikola nga muli balema sinakidinga n'okufa mwafa sheeru so obulamu bwaffe tulina bukuuma bukuumi kuba tuli baana bato ate tuli bavubuka bato ate muli baana bato sheeru kiwali kibamanyiza bantu kiwali kikubya muntu lwakuba takoleze gwe kyoyagala no abantu abo mwabasanga balina bye bakolera naye simanyi oba batandika okukolera mmwe bali be baali bakolera baabakuba oshegedde so basaba mwebereremu ekintu gye mukola sibirungi sheeru mujja bisasulira mudda katonda yajja basafu naye mwegendereza mwetereze muli baana bato bemukola sibirungi n'ensi yaffe atuli mu Uganda tefena tuli bannayuganda leka omuntu oyo akolesha ekintu kyayagala tosobola gwemuka gakukola saba ate omuntu osobola muka gakukwagala abadde kyakwagala tebiba byampaka eshege kuba nawe okutandika okukwagala gwe nga gwe tewamukaka bukasi eshege yali alina bayagala najja naawe nakwagala so mwebereremu. Abannayuganda baddiyale mwasiibye muti eno tuli eno eggali ya alien skin ekubye chicken abatannaba kulaba akavidiyo kange kentaddeyo mugende mukalabe naye nga ndiwo tegeeza Shira Price ne chicken mbunno ekiba kubya mpisa nnungi kubanga sidabangako Shira Price nga avuma omuntu sidabangako chicken nga avuma omuntu naye gye buvuddeko awo a person yagenda nayo kyenyumba ya Shira Price n'atakomaawo n'atimpula chicken olwaleero eggali ya alien era esinkanye chicken babaddeeyo ku mikolo gya Donny Chris era ne gimukuba mu feesi ne gimukuba mu lubuto agambye ne bamwasa gagozi oba kati gagozi ziri mu mbeera ki nange simanyi naye nga ndiwo bategeeza mbuno okuva n'olwaleero baddiyale musaavinge eggwanga nga bwe lirina okusaavingibwa abantu mubakoleko ng'obuyinza we bulagira kubanga bw'osirika bakutimpula ne bw'oyogera bakutimpula kakati yogera bakutimpulire ekituufu kubanga omuzungu agamba if you eat a frog eat a fat one olidde akayamba kakutuza ofudde kati awobeera ofiiridde ki okitegedde ekintu ekyo n'olw'ensonga eyo baganda bange bato bange Shira Price ne chicken mwali muloza mbunno senga asidi ivoneki abantu yabatama era yeyeka ngwe basobola okusanga ne batuusaako obulabe ani nammwe abaana mba Yesu ebyana bya sitaani bibakozeeko nga byo obuyinza bwabyo bwe bulagira nammwe mubakoleko ng'obuyinza bwe bulagira moving forward nze abantu yabakolako ng'obuyinza bwe bulagira baddiyale byebyo mweraba. Ntunuulidde vidiyo eno nga chicken agamba nti abaana ba Fankoni bamukubye. To be specific, n'agamba nti mubamukubye bonna ajjukiramu Kamanda Mudogo. Era n'adescribinga n'engeri gye bamukubyemu ebikonde agaye bamukubye ebikonde mu lubuto n'ebirala. Abagala clip eyo, platform yange kweri oba genda ewa chicken ogyerabire. Now, nze vidiyo eno ensanyusizza. Ekituuse ku chicken ono
kinsanyusiza omanyi lwaki chicken afuuse saddaaka eri buli mwana buli tiktok atasupportinga Fangoni ne baagala bagambe nti tugenda kukuba ne bakusuubiza okukuba simply because toba supportinga chicken afuuse saddaaka ku buli munnamawulire yenna bano abaana bajja kozi interviews n'abalala ne mulooza nti balina okuba supportinga by force ne muddala ne mutandika gw'oli Yuda gundi oli Yuda mwali mbitandisa obikolako ku Crystal Panda bino byennyini mwali mutandisa obikola ku Sean Styles tujja kukuba simply because taba supporting oba Sean Styles ayina omuntu gwajjeko interview oba ayina show gy'agenzeko n'awaana omuntu we ne muvaayo nti mugenda kumukuba who are you mwe baani mu bunaku bwammwe n'obutasoma n'obusiru n'obutategeera n'obutafumiitiriza simwe muyombera obwerere busiru ki obukutuusa ku kintu bwe kiti daba Kamanda Mudogo bw'afaanana ku ssaawa eno Kamanda Mudogo nga chicken yakusuuwinze ebijja ebyo wammwe gyebiri byo bivaamu ne miliyoni 3 naye bannayuganda no banayinidde waliwo ekintu ekiyitirira muyitiriza akamanyiiro come back webeeganye try harder keep trying muli wano mu kifo ky'okusiiba nga mutambuza ennyimba z'omuyimbi wammwe musiiba mu kunoonyaani gwe mulina okuvuma era tekikwewuunyisa nga ku ssaawa eno bintadde ku ntandala ebyebibuzi mulya entaama okuba otya nkoko omwana nkoko akola kontenti nkoko asupportinga buli omu nkoko talina side politically talina side ku muyimbi nkoko talina side ku tiktoka nkoko ayagala buli omu nkoko asupportinga buli omu oyina ba followers toyina nkoko asupportinza abayimbi nkoko has done so much ebintu nkoko byakoledde bannayuganda Fangoni okuva lwe yatandika temukolangako ne koota nkoko akoze omulimu ogugatta ku ggwanga emirimu egyammwe gituulako bannammwe mukuba baaki mwe baana abatabonerera mwagala okubeera mu mawulire for the wrong reasons every time mbeere mu mawulire for the wrong reasons bwe mbeera mmwe ku ssaawa eno singa nimukwegayirira nkoko ansonyiwe kubanga nkoko singa alaga intentions z'okusuuwinga but dearest tekijja kuggwa tekigenda kuggwa akamanyiiro akammwe akabatuma obutasunsula mwani gwe tulina okukuba naani gwe tulina okuleka in any case temwina nakuba muntu gumwe mwamuzaala ate manya nti nkoko enkubibwaye ebeera order from above siina bwe nkulembera abaana nze generations nenga nti generations empire nyinamu abaana bange balina obusungu ne basanga nkoko ne bakuba nkoko nensigala nga ntunula oba ne bamukuba nga sinze mbagambye nti mumukube kubanga abaana abo banzikiririzaamu mukendeza akamanyiiro gye mwagala okutuuka mujja kutuukayo ate era mujja guwulira omuliro ebintu oba biganye mugezeeko nkiddamu try harder abantu bonna abantu bagwa ne bamala ne basituka naye tebamala kutta abantu tebamala kukuba abantu tebamala kweyambula tebamala kwogera bya kisiru stop it nkoko wange kataata owulira otya sweetheart enamba yange olayika togiina kubanga nagikyusiza nzija nkuwa enamba yange kataata kange kalungi kirimagina akakuku banamwe nze mudwaliro ngenda ba brother wange nene yakubye brother wange chikenyi ngenda kubatta balumpa omukuoma ate sisaaga muyinza okulaba nga nseka sisaaga tebalimulabe omwana wamutadde omwamutuusiza mwagala ki asikudde olutalo lwe mutamanyi chicken amawulire go ngafunye bemaze ogafuna mpandikidde balooya bange 3 kati bino bitukanyizaako bengenda okugamba
Ekisookera ddala chicken genda onoonye poliisi ekuli kumpi onkoleko reference. Ekyokubiri ngenda kuwa essimu z'abalooya abagenda okugenda bakuyambe ku nsonga zo. Ekyokusatu ngenda kuwa abamawulire ba TV 2 wa Monitor wa New Vision. Njagala tulabe omuvubuka ono batasobola kukwatibwa poliisi ya Republic of Uganda. Ebisigadde obindekere. Chicken bakutaaginge. Thank you. Kati kyozzaako okuvannyuma lw'okutuusaako physical assault eyo? Mwana ze sina byamanyi byenzizaako. Wabula lopo genda taking any legal precautions. Nze ngenda kugenda ku poliisi. Nzigulewo omusango. Nfune reference yange. Nze alien sina kye mwagaza kumanda mudoga ankubye. Bwenjagala. Tude munagago zo bazimenye eme. Babumenye mbadde mbulina wano buno bwe mbadde fact mbadde nakabugula n'obugula bulabe. Mbadde nakabugula. Abama kibadde bwa layisi gumu 2 na yera bubadde bupya. Babwasiza mwana simanyi na kumanya. Abana bandi badde tebankola we batyo. Nza abantu bancha wa mwana olwali yemu sikulimba. Amaso gazimbye mwana. Simanyi na kumanya. Sorry, chicho oyinza gamba alien sawe. Mwana alien ze simuyinaako buzibu. Nze ne namba ye sikyagirina nagirina ne sikyagirina nakyusa line ndowooza yabulira ku eri simu. Wa alien nze bw'aba bwali nga bankuba kyekisinga okunnuma. Oyo boyi mwagala. Nze oyo alien yaliko ku stage ne mufuwa emitwalo 8 Lwalavu. No mayaka sente ke Uganda bwe kali akakawerege naku zino. Lwalavu. Oyo boyi mwagala nga bw'okiwulira. Naye abavubuka aba batambula naye nze be bamunjawulako. Akusanga nakuba nga toyina kyokoze. Kati nkoze eki. Nze sisobola kwetunuza mu kamera n'envuma alien. I will never. Sisobola. Okay. Away from that nga tumaliriza. Wene mama black man muli biki? Mama black man chali wange mwana. Tulaba we abadde akubira ne kasimu kake. Kimagumuluma. Just chali wange ate abaddewo bambi nga bankuba. Ate anwaniridde nnyo bambi. Mukazi talina maanyi naye alwanye ataddewo embeera awo nabagamba mukuba waaki yali abavumyeko vidiyo zenzikebera yali abavumye yabavumawa. Mwana ne 10 babadde bagenda mukuba. MC 10 ne babadde bagenda mukuba. Era mudogo muntu y'omu. Abadde agenda kuba 10 na mukasa. Abadde bagenda mukuba. Waliwo yo manager wa 10 abadde agenda kukubwa. Abantu bangi. Nenga omubuzo onkubira kitawali nsonga. Mwana alien nze nkwagala blood naye abaana bo bankubye nga sina kyenkoze mwana. Toyanza nyamko. Nkoko nkulu ye nkoko nkulu mutabani wa nambe mu mukulu Chicken gali namukubidde kasimu ejjo nganga muyitamu Chicken mbeera ki Braza ndi wano kujofula nengamba oli wane waffe we yabano wali kujofula panzi yadde eno ebandagawo wansawo wasula so Chicken ya bamtaddeko ebyuma bino ebya 50 cent muri bala alekerawo ebyekisiru naye over the years as a business has evolved, journalism, especially entertainment journalism, obuzibu bwe tusinza okufuna nti the lines have not been drawn. Okitegeera abantu basisinkana abayimbi abo era nze mbiraba nnyo wano online. Oli baalabanga okyankalanye ne Shalom nayogera ntambi wankwe Shalom wankwe tamanyi what is your arrangement with the person, where do you draw the line? Okitegeera kati abantu bwe batulaba ffenna they have the assumption we are friends oba we are what friends should be. Bone batekawo feeling kati abamawulire be bakwatagana ne ba news makers olita abamawulire oba abo bonna kabeere ba bloga baani tekukyali ayagala kukola story aveewo agende ayagala emboozi yeeyongereyo atuleko mu mmotoka ya news maker
agendeke waka wa news maker batandike oku bakiringe bonna kati the assumption yebeera naturally ng'era abasinga bwe babeera okwo the assumption is you have to be loyal, a loyal dog. Thank you very much. Mu bulungi ne mu bubi. Kuba oli ku spotlight yono kwosika. Bakulaba naye. Onywa bbiyawo w'obwerere. Oli wakawe tovaawo. Oli wakawe tovaawo. N'abaana be kati bakwagala. So they definitely believe now you are part of us. Yes. Kati ate gwe nojjo otuuka. Sente oba omulimu gwo ne gukujjukiza ndi ate olina okukola. Kati ate n'osanga omuntu omulala maybe nga takwatagana nani ate ng'olina okukola amawulire. Kati nze nawulidde nti chicken ebbanga lyamala ku Fangoni ng'agendayo bamukwano. Tewali kyabanyiiza nga chicken ate genda ku show ya Gladiator. Sinagenda ku show. Ye yali promoter number 1. Okitegeera ng'ate mpulira mbu Gladiator alina issues nane ne Alien. Now what is that? It's triggering emotions. Kati bagamba nti kyerabira yakyogedde. Kyerabira mugambi. Naye gwe gobeera okigambye etakola ki? Tasobola kyerabira. Kati baamutereka. Awo obuzibu bwe bwavudde okusinziira ku Shira Price. Bwe yabadde annyinnyonnyola kubanza sibigoberera nnyo. Ku internet Alien Skin mumanyi Gladiator simumanyi. Mulaba ku internet I don't think I've met him. Gladiator. Okitegeera. Gladiator. So, kati awe wava obuzibu. Naye people just have to read the room. Nze kati nalekera awo gendamu ebyo ebintu musima ya press conference. Anyway, nze because I don't see anything they are going to say that I don't know. No, ate weberanga business. Nga the press conference but business kasuku wakwadde bukadde bubiri. Okujja. Nti kasuku live baye bekavalinga nga main. Awo tujja kujja. Kubaawo ne bensanga yanankola kyankola it is worth it. Yes. Nina sente zange. Naye by'okumala gajja kati saawa eno nkimanyi Don Chris yalonchinza ofisi y'empya eri kitende ku kkubo. Ne balya ne banywa. Saabaddeyo naye nkimanyi. So kati nina okwebuuza kyanjawulo ki ekyabadde kintwalayo. Anti Don Chris yabakula mu vanyaga kasuku beerawo presence yegenda kiwesa ogundi kati ye chicken yembera yagenzeyo yayitiddwa aweso omukola ekitiibwa. Kati kasite ekitiibwa kyamaze ne kimuddira. Anti kasuku kijira kwabo abatuyita. Bote tetufuna protection mu abo abatuyita. Anti ate kati bo babadde bamanyi nti bagenda mu kuba. Bo babadde tebamanyi. Ero izo sanga nti ne basikali bagenzo babbounce bagenzo tuuka nga bamaze ddo mukola ki? Mukabedo omukuba ene yakabye chicken. Toyinza bukaba esigali ekikulu. Bale mulekerawo okuba abantu. Komanda Mudo. Kyekiddayo wali kyengambye. Yes. Abantu balekerawo okuba abantu. Lero ojja kuba chicken and you get away with it. Olalo kube mutyaba. Nga taata we yali majege Tanzania agajjako Amin. Ebyo kati eyogenze wala. Okuba mutyaba n'akuzikirira kawo mu ngalo. Si yasiibye. Netuziika embwa. Kati chicken moving forward. Kubanga mukubiddeko ne kumacha omusango yagutaddeyo yaloopye yagala kimu Komanda Mudogo tamanyi linnya lye ttuufu manyi alias Komanda Mudogo yagenze ku police yaga komanda tuliramu ne bakomande wali yagenze ku police ki yagenze kuyawa bambi musajja wattu naye kyasinze okunnyumira basanya ba chicken nasoka nakolawo press conference awo interview mangu awo yajjukidde luvannyuma nti bye n'akaaba gye yavudde eri najja ekyanja. Kati awo busuumu bwe bwadde bumuluma musajja wattu. Nyambako ebyuma nga mutwa. Naye ogwo musango pozzi nga taata we agenda kumuyimiriramu. Nambemu. Chicken ayinamuko ku nkalu. Anti chicken ayina enkalu naye kati chicken ayinza n'okuba atya ku poliisi. Ayinza n'okuba atya ku poliisi. Ejo omusango anyway. Saagala mumalamu maanyi aloope. Naye ekibinnya ekyamutuuseeko musajja wa. Tukivumirira bannange ky'okuba ab'amawulire. Ekyamutuuseeko. Tukivumirira ddala. Katumusabire. Chicken si wa mawulire. Akola ebyamawulire. Okufaanana enkwato bankwa. Bino bye tukuba oluseke ne tunuuna. Tosolaga nti kasukuyiza ettiiki. Ettiiki tugimanyi. Naffe abanuunanga ttiiki twemanyi. Chicken TikToker. He's a TikToker. He's not a journalist. He's not a journalist. Yes. Ne bakubye omwana tubambi. Bamukubye. Nenna Mukasa nasa.
Namukasa yawonedde wati. Yabaddeyo. Yagudde wansi w'emmeeza yagenza yabulira wansi wa mmeeza ati cha paka kufuluma. Paka kufuluma.